Ozimbira nnyo ennyumba ate tomujoga bujozi. I find it disgusting okulaba omuko ng'ali maaso ga nazaala we nga yeereze mwanda shati ali mu vest mu nyumba ya nazaala we ku buko. Baana mu abawala Katonda bawadde omukisa gw'essente ne musukkuluma ku bantu abalala mu family muveemu amalala n'okudibaga ebintu. Ne bw'oba toli Muganda obuko tekitegeeza bulwadde kitegeeza magezi mu mutwe. I find it disgusting n'ennyumba bw'oba gwe yagizimbira nnyoko nga wamujja mu muzigo giwe ekitiibwa ng'eyiye. Naye abaana abawala mostly mukoze fujjo ku bantu mukozesezza obwavu bw'abantu okukulembeza amalala gammwe n'otuuka okusula n'omusajja mu nnyumba y'emu ne nazaala we. Obuko tekitegeezangako bulwadde. Obuko kuteekawo boundaries. Omukaawe nazaala we ekitiibwa. Naye omuka asitamye ku nazaala we bebo osanga bakabanya mu bintu n'osanga omuka ayingidde mu nsonga za family baawula ebisenge ne nazaala. Bannange abaana abawala Katonda nga abawadde ku ssente mulekerawo okujoga abantu nze mbirabye nnyo. Temuba waggulu nnyo kambabuulire. Bantu bangi abazimbidde bakadde baabwe amayumba ne basigala nga babawa respect y'emu ng'ennyumba eyagizimba katayinza na kukkiriza muntu musiyizaawo. Naye omwana omuwala kaafuna essente n'azimba ennyumba mu kyalo oba ey'obujjajja ateekamu n'ekisenge kwe bamwegattirako. Ssente zireme kutufuula baakitalo na kudibaga bintu. Kituufu oyinza okuba toli Muganda naye toli Muzungu. Obuko respect na kulaga magezi mutwe. Naye omusajja bw'atuuka okusitama ku nnyoko mu maaso go n'atuuka okumulaga omubiri 6 packs ne mutuuka n'okubeera n'ekisenge mu nju eya nnyoko oba kitaawo ebyo family temuba makulu. Mostly family ezo ng'abawala be basinga essente. Nze mbabuulira. But I find it very disgusting okulaba omuko nga nange ndi musajja okulaba omuko musajja munnange maaso ga nazaala we nga yeetippye vest. I find it very disgusting nga tewali boundary wakati wa muko na nazaala we. Ezo family ozigenda mpola naye abaana abawala mukendeeze fujjo n'okulowooza nti akajanja ako okuba olina ssente you can't allow any boundary tolina kyewerekereza. Katonda yakuwa yatuma ati wamma yagala okugenda okukola mpa ku matu mukimanyi nti mu mirimu gy'ewabweru nze nakinku ku noti 7 noti 6 oba noti 7 ojja kuba tufuna butereevu twetaaga abawala n'abalenzi okukola mu mawanga nga Dubai, Kuwait n'eggwanga lya Saudi Arabia ne Qatar. Mugenda kukola mu mahoteri ng'oliko wakati w'emyaka 21 paka emyaka 38 ng'olina passport oba tolina tujja kugikolerako. Jangu sente z'oteekamu omaze kukwata ku visa ng'ekuli mu ngalo.